siye mulire kadi munansooko yagalira mu nsi ye. Ennaku zino Uganda Airlines, Ethiopia Airlines zireta basumali berutu bye bajjudde ku kisaawe Entebbe. Where are they going? What are they doing in our country? Nga bannayuganda batandise oba frustrating mu nsi endala. Wakitegeera gobonga nti nze nsirike. Ffe twalonda Kyagulanyi Ssentamu, tetulondanko Museveni. Twalonda Kyagulanyi. Kino kibagamba. Bw'omukeera ku makina mukuba essimu yange teriiko, obanga temundaba, mutegeeze ensi yonna nti banzise. Nkiddamu. Bw'omukeera ku makya nga musindika message olunaku lulamba nnaku bbiri nga siriko omanyi nti banzise. That is it. Njagadde okyogera publicly nsentegeere. Lwe mukeera ne mukuba essimu yange oba ennaku bbiri nga temundabako omanyi nti banzise. Ekyo njagadde kuba saagala kufa wano nga sitegeezezza nsi kutegeera. Singa mmala ennaku bbiri musindika message mukuba essimu siriko omanyi nti bakoze eki banzise. Okunzika ne babuulirawo munyambanga ne muzza omulambo gwange ettanda ne munziika. Ne mula olunaku lulamba nnaku bbiri mukuba essimu yange sinda gwenzira mumanya nti bakoze eki banzise. Naye ate sitya kufa. Kubanga kuno ku nsi mboneddeko gye ndaga simanyi oba eriyo emirimu bateri mirembe sikimanyi ekyo sikimanyi. Ne sijja kuva ku kyendiko kubanga ntiisibwa. Ne mmala ennaku bbiri oba ssatu nga temuwulizze mu message basi mumanyi nti banzise naye sigenda kuva ku nsonga ekyo kyonkyogedde. Okunzika mumanyiwo munyamba ne mukola ekisoboka ne muzza omulambo gwange wa ettanda kiwambi ne munziikayo. Ne sireero ne bwogeza n'okuba essimu yange bataddeko message okumala ennaku bbiri olw'ompumpulira manya nti bakoze eki banzise. Ani anzise mumumanyi. Akozesezza nkola ki mujja gitegeera. Ebyange mbyogera kate ng'omusizi Abulesiyani. Museveni ekyokola okimanyi ne mutabani we kyemukola mukimanyi. Kati katugenda mu kitundu ekyokubiri ekya VDM. Ekitundu ekyokubiri kyekiruwa. Era ekitundu ekyokubiri kino jala kiweereza baganda baffe abaami n'abakyala abali mu music industry oba gye muyita art industry. Buno baka njala bo baweereza bubuulira bulungi nnyo. Era mu busindikiro oyo vubuka oba omwami gwe bayita Abitex Musinguzi. 1. Mbalamusizzaako abayimbi ba Uganda, abawandiisi, abatontomi, abazinyi, mwenna ng'omanyi nti oli muyiiya ng'oli mu Uganda. Nkulamusiza kansobe nti oli bulungi. Amanya gange Lumbuye. Nyongera okubajjukiza nti ekiri atabala kye kiri n'asigadde waka. Ebintu ebigenda mu maaso mu Uganda naddala mu bizinesi zammwe zemulimu ez'obuyimbi n'obuyiiya, kansubire nti buli omu yatudde wansi ne yeetegereza ekyagenza mu maaso. Okusookera ddala mu nfuga ya Museveni ey'abaawulemu obafuge tekoma eno mu byabufuzi wabula etuukira ddala ne mu byenfuna yammwe ne mu bizinesi zemulimu. Ekivulu ekyategekeddwa ekkololo eky'omwimbi gwe bayita Reggae ekyasombodde abantu abaavudde Bule ne Bweya mwakire bulungi nnyo. Era tumwagaliza okuba nti abeereyo mirembe era ayimbe bulungi nnyo. Naye ebyakibaddemu mubimanyi byenjagadde obbajjukiza mbitegeere. Nze sirina luyombo lunana muyimbi yenna naye njagala bategeeza ekigendero ekyabadde mu konsati eyo. Ekisookera mu nkola ey'abaawulemu obafuge. Nazzi kuno abayiiya omuli abayimbi abawandiisi n'abatonto bonna
buli omu yakolanga okusinziira ku bumanyirivu bwe era n'afuna ensimbi n'abeerawo. Gye bugenze bujja ebintu bigenda bikyuka. Olina okubeera ne manager, olina okubeera ne buli kimu kyonna olina okuba nakyo ekikwetaagisa okuyimirirawo. Ensi endala zirina record labels ezimanaginga abayimbi. Ne mu Uganda record labels mwe ziri si nnyingi nnyo ntono nnyo ezimanaginga abayimbi. Wabula abayimbi basigadde bonna kati ba freelancer. Freelancer kitegeeza omuntu eyeekolera ekintu ekikye nga talinaako amanaginga. Ogwo tuyita freelancer. Wabula kye mutamanyi nti ekivulo ekyategekeddwa ekyo kyabadde kya byabufuzi nga kikuba buli muyimbi yenna ali mu Uganda. Ateetegereza kivulu ekyo omuyimbi talina buzibu. Neera simanyi nti ye bye yayimbye yabadde amanyi ekyabadde babagawo ekintu ekyo. Wano bino ebibakibaddemu kambi kunnyonnyola osanga n'obitegeera. Bagezaako nnyo okusiga ekifaananyi nti bagenda tandika okuteekawo abayimbi. Buli kitundu kyonna ekya Uganda nga kirina omuyimbi, kirina abayimbi abaakyo. Ekyo tuyita system ya divide and rule. Ekitabaddeewo. Mission eyo bagikwasa Abitex mu singles. Creating divisions amongst the musician. Nga creating divisions kubanga Museveni system afugira. Luli ekibaddewo nti abayimbi bangi badde bajja ne bayimba nga tebawuddemu nti ono ava mu kitundu kye kya Uganda. No, kubanga omuyimbi yenna aba wa ggwanga taba wa region. Tetulinawo mu Uganda temuli muyimbi wa region. Kati olwo bamuwadde ssente creating divisions among the musicians nga creating regional artists, which ekitabaddewo kino ekintu kya bulabe nnyo kitya. Kya bulabe nti omuyimbi abadde ava e Kampala n'agenda ayimba e Kapcholo ayinza obutaddayo kuyimba. Omuyimbi abadde ava e Kampala n'ajja n'ayimba mu Maserengeta tajja kuddayo kuyimbayo. N'omuyimbi abadde ayimba tajja kugenda kuyimbayo. N'omuyimbi abadde ayimba no Buganda oyinza obutaddayo kuyimbayo. Lwaki? Bakuliyetinze ekintu nga kiraga nti buli muyimbi kati ajja kuyimbiranga mu region ye, which is wrong. Ekyo kikyamba kikuleetinga mu kiraba. Ekyokubiri, bagezaako nnyo okujja abantu abala mu business esigalemu omuntu omu gwe bayita Abitex mu singuzi. Mu lulimi olusunguzi bakiyita monopoly. Lwaki? Ayina ssente za state z'akozesa okutegeka ebivulu. Nga promoter yenna n'aba teyenkanakana ssente z'alina eza state tojja kuddamu kutegeka kivulu. Kitegeeza nti kati akulyetinze gap nga yasigaddewo nti yalina okutegeka ebivulu, abasigale mwezi obutaddamu kutegeka kivulu. Mwe mu business baba bakoze eki? Baba bajjeemu. Ekyo mukitegeere. Ekirala, under the monopoly system omuyimbi yenna olina kubanga ofukamirira Abitex era gwatayagadde tajja kutegekanga. Okitegedde? Bakulyetinga Abitex abeerenga ye yalina obuyinza ku muyimbi ki gwe bagenda otegeka gwatategese nga tosobola kuyimba. Mu system yemu bawuddemu abayimbi. System yemu Abitex afuse monopoly music industry nga tewaliwo omuntu mulala n'alina kuteeka kivulu. System yemu akulaga nti ye waatali nga Abitex teri muyimbi yenna asobola kukola ki? Kuyimba okujja nga yakutegese gwatagenda kutegeka baba kusiizeeko eki? Baba kutaddeko ettaka. Ompulya bulungi nnyo. Kati kyomala okitegeera kiki ekiddako? Ekiddako kye kino. Bakulaga nti kijja kwetaagisa okutandika okutegeka ekivulu banga tolina bukadde 5 kawumbi obutaddamu tegeka kivulu. Baba stretchinga music industry automatically okujja mwenna abatakyasobola ku affordinga kutegeka bivulu individually. One, nti ssente za state azirina kati
eyo show nga bwe yagitegese ne promotion ne advertisement ne badi kitegeza nti omuntu yenna nga oli bw'oba tosobola ku affordinga level ko batekedde kivulu ekyo oyinza okutadda muteeka kivulu mu Uganda kitegeza automatically bayine bagenda okujjamu naye nga mulaba ekyo mba nkimaze kankusigira ekifaananyi ekirala mu bigambo ye kennyini yakugambye nti buli muyimbi agenda ayimba ewaabwe kati ffe tumaze okuliyetinga ow'Abanyankole yasinga mu Uganda kati mutulago ow'Abaganda asinga naye ng'ate obulamu bwe bwonna ssente azijja mu Baganda kati akulaga ategese waki ow'Abanyankole kitegeeza mugenda kufuna okulwanaga naye Museveni olwaba akola era nabayimba batayimba batasobola kukwasaganya nsonga zino nga mutandise okuyomba toyomba eyo nkola ya Museveni eya divide toyomba no omuyimbi talina buzibu regi talina buzibu obuzibu bwa system ya Museveni ne Salim Musale eyo creating divisions amongst the music industry ompulya bulungi nnyo ekyo oba okimaze wuliriza kino nkulaga ebintu bye batajja kugamba kati wuliriza kino ebyo byonna biba biwedde bulungi nnyo music industry batandise okuteekamu buli kitongole kyonna kigenda kuba nga kiri kulina akakwate okuba nti emisoso gigenda kuva ku gyemumanyi gigende ku misoso egisukkiridde nga tokyasobola kuteeka kivulu gw'olwedde owawa ne bakugyemu ovuddemu ekintu ekiki ekintu ekikyamu lwaki bakola ebintu bino kubanga music industry mwavaamu omuntu eyachallenginga status ko ya Museveni mwavaamu eyachallenginga status ko ya Museveni kati balina okumakinga sure nti n'ekyo bakitta nga bakozesa ssente za state okutta ekintu ekyo yayagala creating kati divisions within the music industry atandika okubalaga nti kati yasobola atasobola kugendera ku mateeka na biragiro tosobola kuyimba mu Uganda ye yasobola okuyimba time egenda tuuka ng'asobola okukubira venue ekivulu bakisazaamu time egenda tuuka ng'asobola okukubira ab'ebidongo n'atasobola kukuwa machines time egenda tuuka ng'akubira ne radio nga tosobola kukubirayo kalango oyo gwe bayitaani gwe bayita system nga bakukuba technically ekyo bagenda kikola mugenda kirabako naye nga mutunula temusobola kuanalyzinga bintu bino ekikulu kyekiriwo mu kino yessaawa abayimbi muddeyo ku nnono lwaki mulina okudda ku nnono kankunyonyole kino oyinza okuba tokimanyi abayimbi ba Uganda mulina potential esobola okwetegekera concerts oba ebivulu wabula mwakola ensobi eruwa mwakkiriza Museveni ne Salim Musale ne babateekamu diversions oba divisions omulize Sako mwava mu Sako ne babaza mu associations bamala bajja mu association ne batwala mu federation mwe bamu babatwala mu bintu kitegeeza nti babaawulayawulamu funa groups ekitaaliwo luli kati bakomekeza abatwala ludda wano bakomekeza abatwala wano mu Uganda tetulina ba music promoters bwe tuba tubalina ba music promoters tebakyawera wadde abataano tetulina ba music promoters era tebageza ne bagamba nti abategeka ebivulu Kampala bona ba promoters no temuli promoters njagala ompulire bulungi nnyo mu Uganda tetulina ba music promoter tuba tubalina tebawera na bataano ekigambo kibayita promoter oba promotion
kyanjawulo nnyo ku bano kye beeyita. Bano ba Abitex ne tiimu yaabwe, bano basuubuzi, these are investors. Njalo kifune mu mutwe gwo. There is a difference between a promoter and an investor. Lwaki? Promoter ye muntu asanga omwana nga atandika nga alina talent n'amuzimba n'amuteekamu ssente. Omwana atuka ku international oba ku local level banga ku national level oyo tuyita promoter. Wabula investor asanga finished product ng'olina hiti olina alubamu n'alyoka akuteekamu ssente okutegeka. Oyo uyita investor. Promoter anoonya omuntu okuva ku zero n'amuzimba mpaka waggulu. Njagala ombuulireyo gwe muyita promoter wano. Njagala ombuulireyo ku bano ba investor bamwe. Yali azimbye omuyigi okuva wansi n'amusustaining mpaka ku top nga waalina kyamwina taliiwo. Kitegeeza there is a difference between a promoter and an investor. Abitex and their group all are investors, not promoters. They invest in money in already made artists. By investing a cent okutegeka ebivulu y'abantu abalinawo already ennyimba tebatandikangawo bantu baabwe. Nze gwe mpita promoter yakwata omwana from nowhere n'amuzimba oyo gwe bayita promoter. Wabula bana basanze abayimbi abawedde abainvestor kubanga agenda ku investinga milioni 10 asibe ekikaali ayole sente agende. Oyo investor si promoter. Era ne singa mbadde director owa registrar of companies ekigambo promoter nali badde mbabuuza mu nnyinnyonyo wakati wa promoter ne investor. Tetulina ba promoters. Promoter yefaananyizaako ne record labels okuli Swans Avenue gye mmanyi obulungi nze. A record label at the same time a promoting company or promotion company. Kati bano Abitex. Bano bonyonya music industry, these are not promoters, these are investors. Abasanga finished product nagitegeka butegesi. Akutegeka kubanga oyina hit. Tasobola kutegeka nga toyina hit. Obanga toyina music. So we tweet about promoter, record labels on Swans Avenue, Nenda Zizi, Jeff Chuba, those what we call promoters. Wankobade by record labels, our tweet about promoters. What would have been more by investor? Investor again that call the music industry, you know, the one see, nga stadium causes. Mwana chitegira artist. Lwaki temuna kitegeera olw'ensonga mwaddira industry ne mugikwasa abasajja mu butamanya bwammwe ne bakuleetera Abitex ne bamukuteera awo nga tomanya Abitex yaani kikyakola. Lwaki baleeta ba Abitex? Basabata bakafere babasudde bani bonna wali tomalaga bepankira ko bategekanga ebivulu byabwe era nga gagwani mpozi gwani era abasajja bayibanga music eyazukusanga bana Uganda enfaya yomwagimanya njagala ombuulire bukyanga sali musala ingira music industry gitabangula ani yali azzemo ku oluyimba olubuulira bana Uganda mpayo omuyimbi omu. Buchanga sali musala thinking over music industry. Naleta bano ba promoter be amuyimbi ki eriazemo ku oluyimba oluzukusaba na Uganda babuli yakumbere genda maso mu Uganda bekintu kyonna kiri development mumbulireyo. Kati bakusindikide Abitex with the state funds to control, to capture the music industry. Ng'omuyimbi ojja kuba tokyasobola kuyimba nga Abitex tasazeewo temuna kiteeka mutwe akusalirawo ku kikyo
ku rights zo, ku music wo, ku ddembe lyo. Nga ne batayagala bibanji. Lwaki? Gendo lebo n'abali mu federation bonna. Where are they? Nkubuuze bwe basayininga corporate law eyayita abayimbi mpozi mwagaggawalamu oba mwasigala ate mu lulimi okusinga bwe mwali. Kye tubagamba nti ekizibu kya Uganda ye sisitimu yonna ekulemberwa Museveni. Kyagulanyi gye yajja ajjewo buli muntu yeeyagalire mu ddembe lye. Gwe n'ogamba nti oyimbidde emyaka 3 tonazimba nnyumba, tolina adde emmotoka, tosobola kuweerera abaana naye ng'oyimbidde emyaka 2-3. Kiki ekyakugaana? Kubanga sisitimu nfu. Muganda nga yonna gy'oli, ng'oli mu music industry, oli mu art, oli mu ki, ekizibu kya Uganda bakiyita Museveni, si Kyagulanyi Robert Sentamu. Kyagulanyi Robert Sentamu yalaba ekizibu ekyo n'abeesolosamu n'agamba ekizibu kye kino. Kati mmwe ne mutamanya ne mumulwanyisa bulwanyisa olw'okuba nti Museveni abawa ssente. Weebuuze lwaki bakuwa ssente okulwanyisa munnayuganda munno? Ng'ate oyagala okulwanyisa omulabe w'omulabe wo olyoka owangula omulabe wo. Oba okitegedde? Kankweko kyokulabirako. Otalo wakati wa Iran na Amerika. Mu comment section kuwali dakiika emu. Goza lwaki lukyagaanye? Buli omu agamba yaluwangudde lwaki lukyagaanye? Njala kumanya nti mugoberera nga temugoberera politics wa Uganda yekka. Mugoberera politics w'ensi yonna. Njala ombuli lwaki olutalo luno lukyagaanye. Mbabuli omulimu gwe mukoze ngenda kuwa ansa entuufu. Lwaki olutalo lwo agamba nze naluwangudde nze nsigadde luwamanyi lwaki? Njala ompe ansa awo. Then nkuwe ansa mbabuli omulimu gwe mukoze. Wandiika awo nze nkuwadde dakiika oba tewandiika nze nguze mbabuulire. Kumana tekuli alina ansa kati kankunyonyole. Entalo zibeera mba allies. Entalo zibeera mba allies. Ba allies gye mikwano gye basobola okusupportinga mu ttalo. Ompulira bulungi nnyo nti ye. Kati otalo bwe lwabalukawo. America yalina ba allies be Abawarabu. Abazungu baamugaana okuyingira mu lutalo olwo. Ne twandise ba allies baagaana okuyingira mu lutalo. Okujja ku Bungereza badde eteekayo bweti akagalo bweti. Kati America neeyagala ekozese Abawarabu against their own. Kati ye Omwirani kye yakola. Buli America lwe yasinziranga weesinzira okuba Irani kye yakolanga yo yakubanga ba allies baani ba America bonna ne basaanyo ba allies bonna babakuba. Yensogola kyo olutalo lukyagaanye okukola ki? Okubulaka. Okitegedde? Si lwa byakulwanyisa olutalo lubadde lwa allies. Kati yo Irani yamanya olutalo odudifusinga olina kuba baalayi baani ba America. Omuyira n'asooka n'akuba ba alayi bonna n'abateeka ku ttaka ne bafukamira sebo. Kakitegeeza nti yasooka kuba ba alayi kati nga America tena bw'esobola kusinzira gamba nti he kuba ba alayi bakubye. Lwe lutalo kubanga lukyaliwo nakati. Tewali aga nti naluwangudde oba nalukoze ntya. Okuwangala kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu National Unity Platform n'okutuuka olwaliro ng'ekyasoundinga y'amaanyi mwakuba ba alayi ba Museveni bonna yali asetinze mu opposition ne mbakuba ne mbasula ku ttaka bweppa.
singa temwakoba alayi ba Museveni abaffe ku opposition okulala Kyagulanyi tasobola kubeerawo. Kyagulanyi tasobola kubeerawo bwe singa temwakoba alayi ba Museveni abaffe ku opposition kyali kibisi. Yensonga lwaki balemererwa kubanga bw'oba olina interest ne mission y'okujjako dictator Kyagulanyi najjanga w'amaanyi nga nawe wa position waliyo oyina kwegatta ku Kyagulanyi wabula bakola vice versa ng'ate balumba Kyagulanyi kubanga baali ba alayiwo nga temutegedde yensonga lwaki balumbanga Kyagulanyi mmwe ne musooka mu bakuba ndozo kitegedde gye bayita formation of the war mwena mbadde munakitegeera mukirabira mu ango ndala nnyo era singa temwakuba alayi ba Museveni baffe opposition singa Kyagulanyi yafadda singa Nuupu yafadda kubanga abasajja baba wa airplay ku TV ku radio ku social media mu diaspora buli wamu wonna ne balyoka bakunkumula Kyagulanyi bakoleba naye ng'abaana bakwata essimu ku makyano oluguudo balyoka batukomoka omugambo ne bakuba buli alayi n'amusula wansi. That's how His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu survived. That's how National Platform survived. That's how we are still standing up to date. If it wasn't that, mwete musobola kumalako. Kategeddako amaanyi gaffe amaanyi g'abantu ge gakyawaniridde Robert Kyagulanyi Ssentamu era ge gakyawaniridde ekibiina ki National Unity Platform okulaba nti kikyayimiridde. Baleeta abantu abajja nga beekwese mu kibiina kino era ne batulaga nti ate bo bakyagala nnyo n'okusinga abo abaakitandika. Wabula mu kukyagala ennyo balowooza nti bo balina okuba ab'amaanyi ng'ekibiina kye kikkakkana ku lwabwe so si bo kukkakkana ku lwa kibiina. Bannayuganda ne bagamba nti nedda, mutusanze naffe tulaba. Ne babagamba nti wano tetusobola naffe kubikkiriza kubanga tumanyi nti ekibiina kiba n'amateeka agakifuga so si abantu okuba n'amateeka agafuga ekibiina. Kibiina kye kifuga abantu kuba ffenna mwe twegattira. Oba oli munene, oba oli w'amaanyi, oba wenkana otya. Bwe twabategeera abantu abo ne tutandika obba exposinga mpola mpola okutuuka lwe baalaba ne bagamba nti mwatuguddemu. Kyokka ate mu kuba exposinga baagamba nti tetugenda kukkiriza kubeera mu kibiina kino nga batutegedde. Tugenda kujoogebwa obwana bwa Nuupu. Baasalawo balage ekkala zaabwe entuufu nti ffeno twali tweggamye obweggami kubanga eno ye source of income. Tufunirayo obufunizi ka ssente akatubeezaawo. Tulina okuwatula nti tulokose ne tudda ewaffe ng'ekizimba tekinnaba kusamba ddagala. Kyova olaba nti bangi baakeera ne balangirira nti bavuddeyo eno wadde ng'abamu baavaayo ku buwaze baakakibwa bukakibwa nga tebannayagala. N'abandi ne bavaayo nga beesiimidde nga bagamba nti ebyana bitutegedde. Bwe bagenda batuvaamu ekibiina kisigaza abantu baakyo abawulize era kisalawo nti kati ffe tujja kutambula n'abo abeeteefuteefu okugondera ekibiina kyaffe. Kyova olaba nti olwaleero kikyaliwo. Kyova olaba nti abakulembeze baakyo olwaleero bakyaliwo.